inauma, lakini wanasema nakupa nini nafuu. Twebaza Abasiraamu olw'okubeera abantu balabunakaka era n'abawulize eri obukulembeze obw'eggwanga n'obukulembeze obw'Obusiraamu. Ekyo tekituukikako era ensonga lwaki mulaba nga tubeera wano ne tusinza ne twebaza nga tuli mu mirembe. Na bwe kityo Allah n'atuyigiriza nti okukuuma obulamu bw'omuntu kikulu nnyo ddala. Tewali kusaddaaka kukolebwa mu kumalawo obulamu bwa muntu, wabula tusaddaaka nga tukozesa ebyo Allah bye yatuwa mu bisolo. Neebaza Abasiraamu mwenna abalonda His Excellency the President okubanga yaddako nga President wa Uganda n'abamulonda mwebale nnyo. Nsaba tukolere wamu ng'Abasiraamu, nsaba twagalane ng'Abasiraamu, nsaba tubeere nga tumanyi nti ffenna tuli bamusilimu kubanga kye kisinga tugatta ffenna. Tusaba President w'eggwanga lino ayongere okutunula mu keeki y'Abasiraamu nti kapiisi ke baatuwadde katono ekintamu nti katono. Oyinza otya okulonda bonaakulembera nabo n'olonda nga naye abantu b'eddiini emu osazeewo okubanga obawaayo otufo twa lusuluuju. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.